Tuli wano ku kkooti e Nabweru era nga Abaganda baffe abasibe baffe be baasiba okuli Magalawuma kakati omwaka gugenda kunuukiriza mulamba bano nno baabasanga mu maka gaabwe ne babawamba munnange ne babatwala era nga etwogera kati babaguddeko omusango omulala era bwe guti omusango ne gugibwa wano ku kkooti e Nabweru ne gutwalibwa mu kkooti enkulu. Mbu bano balina ekibiina ky'abayeekera ekipya kye baatuuma Gosdo Bobi Wine Ahead. Wabula naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omusajja ono ogenda mukozesa ensobi z'agenda okufa nga yejjusa ajja kubeera naye omuntu ana amagumba ge geekubagana gagambye nakola gaaki abeere nga yeekanga bannange okusinziira ku bintu by'ali mu kukola ebitamusaana ebitamugyawo mu ebimuggyako ekitiibwa kye kwegamba baganda bange mikwano gyange omusajja ye tukkirize omusajja ali mu kupaapala bupapazi kale kwegamba tulina obuzibu obw'amaanyi naye nga twongera obajjukiza nti bino byonna bijja kufuuka lufumo ku ggwanga lyaffe era tujja kulunda eggwanga. Museveni ne bw'anaakola atya, Museveni ne bw'anaayagala otujja ku mulamwa, Museveni bw'anaayagala otuzikiriza twongera okujjukiza eggwanga lino Uganda tituli wamu ne bannayuganda era tujja kuba wamu ebbanga lyonna ate era eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Museveni ne bw'onaakola otya, Museveni ne bw'onaalemerako otya, Museveni bw'onaayagala Uganda efuuke ekyolowooza twongera okujjukiza nti byonna tebijja kukola wano e Uganda era twongera okutegeeza n'okutegeeza gy'oli yonna nti buli kimu ky'okola ojja kisasulira ate era twongera okujjukiza nti this is Uganda for Ugandans. Ne bw'onaakola otya, ne bw'onaalemerako okwenkanawa, ne bw'oneesiba n'okwenkanawa ojja genda, your time is out. Obudde bukuweddeko tokyalina ky'ogamba bantu. Bannayuganda tokyalina ky'obannyonnyola, tokyalina ky'obabuulira. Bannayuganda nabo bantu bagezi, Bannayuganda bantu bakoowu, Bannayuganda bantu bakkufu. Gw'oyinza olowooza nti gwategeera wekka naye eggwanga litegeera, bantu ebintu babiraba, bantu ebintu babimanyi lwa kusirika naye ng'ebintu tubiraba era tubikwatako ate atwongera okujjukiza tubimanyi. Kwekola kasasiro omumaleyo, yenna omukole omumaleyo but your time is out. Baganda baffe bano boosibe, Baganda baffe bano boosibe nga tebalina musango ojja tukubyejjuse Bugosiro Bobi Wine Bobi Wine Ahead. Wabula ntunuulidde ekibadde ku kkooti wano ne ŋŋamba tukyalina obuzibu bw'omusajja onne nga gujja tuvaako nze kambabuulire. ICD okutandika mu butongole kuba nti batandika okuwozesebwa era obujulizi bwesuubira okuba nti egenda kubeesingako ebubasomedde emisango gisigadde bagamba nti baali bagezaako okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju nti nga bakola bbomu. Naye kisinza okutwewuunyisa nti kati buli ka gurupu konna akaakolebwa oba ka WhatsApp group konna akali mu NUP ndooza kati bagenda kafuula kabiina ka byabutujju kubanga bagambye nti egurupu gye bayita Gosiro Bobi Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali ekyokukola bbomu. Naye kiringa bw'onoogamba nti Bobi Diehards nako kabinja ka bbomu, ne Bobi Wine We Trust nako kabinja k'abakozi ba bbomu. Egamba tulindiridde kulaba bameka be bagenda okumalira munda nga bagamba nti buli ka WhatsApp group akakoleddwa kakati katwalibwe ekibiina ekyokuba nti kibadde kiteekateeka kujja ku gavumenti. Feno tugamba nti ffe nga bannamateeka weetuli omuvunaanyizibwa bwaffe kulaba nti kutegeeza ggwanga nakukakasa kkooti nti ebibateekeddwako bijyetekedda buki bujweteggwa bwe buvunaanyizibwa waffe era tugenda kubukola. Waliwo ababongeddeko ababiri bebo 11 already ababiri baavaako. That story was run. Mukinako question? No. Yes. Yeah. Bakima bulungi on the first 11 bajjako abakyala ababiri then ne bazaako ababiri abaami Sebaggala ne Ssekabembe. Abamu ku bagamba nti babadde bacoordinatinga ne bano mu kukola ebintu ebyo. Naye ffe tugamba nti at the end of the day tugenda kuwoza omusango gwaffe era tujja kugusinga kuba tukumanyi nti bijweteke. Waliyo ekibuuzo ekirala abalungi. Ekibuuzo kye mbuuza okusinziira ku bujulizi bwe boogeddeko mu kkooti bwe balina bannayuganda obujulizi obwo
basobola okubwesigamako ku gavumenti eno engeri gye bagimanyi engeri gye badde ekolamu ebintu by'ebbanga lyonna teteekawo ekintu ekimanyikiddwa nti tekiriiwo balaga obujulizi bwebulira babukwata n'abantu n'ekirala kanso boogedde nti abavunaanibwa bakkiriza nti omusango baaguzza n'okusinziira ku mbeera bannayuganda gye baalaba gye baakwatiramu abantu abo nga namu baakubwa amasasi tuyinza tutya okubeera abakakafu oba mmwe nga balooya ti ddala abantu abo bakkiriza peacefully nga tebakakkiddwa? Okusookera ddala ebireeteddwa mu kkooti katugambe nti bigambo ebigattegatte bye baagala bifuuke obujulizi mu maaso. So ensonga oba binaafuuka obujulizi oba nedda kijja kuba kisalibwawo mu kkooti enkulu. Essaawa eno bikyali bigambo ebigattegatte bye bagamba nti bagenda okufuula obujulizi. Ekyokubiri bwe bakola charge and caution statement bagamba nti bali bakkiriza ekyo tekibataasa era kkooti zizze zisalawo entakera titojja kutulugunyiza muntu mu kaduukulu omuggyeko statement ogambe ndaba yakkiriza. So ekyo tujja kukiwakanya ne ssekuwakanya mu kkooti enkulu ezo statement senga tunaakizuula nti zaabaggyibwako mu bumenyi bw'amateeka ne mu kubatulugunya ng'olede n'abamu baba kubadde battu ne tukyalina ne Muyodi Amidu akyalina n'ekisago ku mutwe. So ezo statements already tuzikontestinga tetukkiriziganya nazo era mmanyi ffe nga bannamateeka tujja kukola omulimu omulungi nga tutuse we tulina okuwakanyiza ebintu ebyo. Okwongerako katono, kkooti eno gye tulimu olwaleero gye tuvuddemu terina buyinza kuwulira misango gyateekebwa ku bantu baffe. Wabula kkooti enkulu ewulira emisango egy'abo abateekebwako oba abateeberezebwa okuba bakalintalo International Crimes Division yokka lyerina obuyinza. Obujulizi tebukakasibwa ku poliisi. Obujulizi kkooti enkulu yerina okubuwulira ate oyo awaaba yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byayogerako bituufu tekiri ku oyo avunaanibwa waddembe n'okusirika n'abatunuulira obutunuulizi naye balina okukakasa nga tebaleseeyo yadde akakunkuna. Obusango buno obujweteke tugenda bumerengula nga merengula akatundutundu ka keeke mu kiseera nga kituuse ewali ekkooti erina obuyinza eya International Crimes Division. Abantu baffe babeere nga bagumu nga bagumiikiriza emisango emijweteke gimala ne gigwa bassebo ne bannyabo. Akanso ekisembayo ku bavunaanibwa tulabyeko omu ng'embeera mwali si nnungi era alemeddwa n'okumalako kkooti ng'ayimiridde ne bamuleetera entebe n'atula amanyikiddwa nga Male Sulaiman. Mutegeddeko ku mbeera ki mwali era ki ekimutadde mu mbeera eyo? Okusookera ddala tuzze entakira nga tutegeeza kkooti ku mbeera abasibe gye balimu ne gye bayisibwamu era bangi nnyo abalina ebizibu eby'amaanyi n'ebisago eby'amaanyi byetaaga n'okujjanjaba era twagendako ne ku prison nga tugezako gamba nti ne medical facilities eziriyo tezibasobozesa kuba nti bafuna obujjanjabi obulungi. So ensonga ya Male Sulaiman tugimanyiko bulungi era abasinga obungi kuliko ne Muyodi n'abalala balina n'obulumi balina kyetuyita internal bleeding beetaaga okufuna mangu okukeberebwa okw'abakugu nga ekizimba tekinnasamba ddagala. So ffe tugamba nti bino bye bimu ku gavumenti ya wano byetafaako nti omuntu asobola n'okukola kusingira mu kkooti ne batafaayo ne bakugamba nti leeta medical report naye nga balaba okola ki ofasa. Ebyo byemu byetaaga okukyusa awamu okusobola okulaba nti eggwanga litereera. Naye nga omuvunaano oyo agenda kwogerwako naye tulabe embeera oba ddala asobola okujjanjabirwayo gyali ekkolokoni oba nedda. Era eyo y'emu ku nsonga ezisobola okwesigamizibwako omuntu oyo okubeera ng'ateebwa ku bbeiro asobole okufuna obujjanjabi. Kubanga omuntu tasobola kusigala mu kaduukulu ng'oteebereza buteebereza okuba nti yazze omusango ate atuuke n'okufiirayo olw'obulwadde obutasobola kujjanjabirwayo n'embeera mbi eri mu kkomera nga Honorable bw'abagambye. Yes, today the court at Nabweru has successfully committed the 11 accused persons to the ICD, or the International Crimes Division of the High Court. And as the defense lawyers, we are ready to bat out this case
The committal papers were presented to us and were served to all the accused persons. But right now, we are only waiting for the hearing date to be fixed by the ICD court, and that is where we shall prove that our clients are indeed innocent in this matter. Shamimo Malende omubaka omukyalo wa Kampala era munnamateeka wammwe nga bwe nabategeezezza ku makya tulina bweru ku kkooti wano tuzze ku lw'Abaganda baffe Magala Umaru ne banne abalala 10. Njagala kujjukizaako nti baakwatibwa mabega nnyo mu mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde nga 19 baakwatibwa mu mwaka oguwedde mu mwezi ogwokutaano nga bavunaanibwa emisango egy'okwati baali bajingirira bbomu gye twalaba nti emisango gyali mijingirire. Oluvannyuma gavumenti ya Uganda yakyusiriza emisango egyo n'egamba nti gifuuse gya butujju. Abantu nabo 11 mu kusooka kwaliko abakyala 2 era njagala nkusomere abantu bano naye nga wetwogerere essaawa eno abakyala 2 baateebwa ne bongerako abaami abapya 2. Bano kuliko Katumba Abdu, Katumba Abdallah, Sekide Hamidu, Kalyango Muhammad, Kairugala Wilba, Male Sulaiman, Muyodi Hamidu, Makumbi Isa, Magala Umaru. Kati abo bali 9. Kati owe-10 kwaliko omukyala gwe bayita Birungi Reste ne Masaba Farida. Aba babiri abakyala baateebwa emabegako emyezi ng'ebiri emabega ne bagattawo abapya okuli Sebagala Rashid ne Sekabembe Salim. Era abo 11 be tubaddeko mu kkooti olunaku olwaleero wano e Nabweru. Naye muganda wange atannategeera kibadde Nabweru ku kkooti nti abantu bano bonna 11 gavumenti ezze n'egamba omuwabi wa gavumenti n'agamba nti okunoonyereza kwonna kwawedde nti balina obujulizi obubalumika nti beenyigira mu by'obutujju n'okukola bbomu era babitraininga nga babikopa ku internet nga bakolagana n'abasecurity abamu ababimanyi nga beera nti baali bakola ebintu bino oba ze tuyita petrol bombs era nga bagamba nti ekigendererwa kyabwe kyali kyakuba gavumenti wansi basobole okusobozesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Mbu okutuula ku ntebe gye yali awangudde. Mbu nga bayita mu gurupu eyitibwa Bobby Goslow Bobby Ahead. Tera gurupu eyo yakabinja ka butujju mubagiyita Goslow Bobby Ahead. Era ne bagamba nti kubano kuliko chairperson, kuliko secretary, kuliko ne fundraiser oba ateekamu ensimbi nga bamuyita Ali ng'ava ebweru wa Uganda. So olunaku olwaleero omuwabi wa gavumenti agezezzaako okuligattagatta byaleese byayise obujulizi bwe bagenda okubateekako mu kkooti enkulu eya International Crimes Division era nga ye alumiriza nti ebintu bino baabikola. Era olunaku olwaleero basindikiddwa ku kkooti enkulu mu butongole okubeera ng'omusango gwabwe gutandika okuwulirwa. Emabegako babadde fayiro yali yasindikibwa ku ICD court naye ng'ekigendererwa kyali kyakubasabira bail application. Empapula zonna ne tuziteekamu buli kimu ne tukiteekamu naye mwana wattu ICD court neegaana okuteekamu ennaku z'okuwulira bail application eyo ng'eraga nti erinzeeko. So paka olunaku olwaleero lwe basindikiddwa omuwabi wa gavumenti ng'agamba nti amaze okunoonyereza kwonna olwo osanga tusuubira okuba nti tunaafuna omukisa okulaba nti bail application zaffe zitwateekamu zinaaweebwa ekitiibwa ne zitandika okubanga ziwulirwa. N'olwekyo aliko just mu samale ky'olina okumanya nti omusango gw'Abamagala Umaru ogudde wano okumalira ddala kumpi kati mwaka mulamba kakyaddaaki kkooti ebadde nga fayiro eno egiweereza olunaku olwaleero ku kkooti enkulu nga state agamba nti okunoonyereza kwonna kuwedde. Ekisigalidde kati mu musango guno twagala kulaba muwabi wa gavumenti lwaleeta abajulizi abalumiriza abantu baffe ddala bakola ebikolobero bino. Nsobola okukuyisaamu mu katini ennyo ku ebyo ebibadde bibeera nga byogerwa. Bagamba nti abantu bano 11 beegattira mu kibiina kye bayita Goslow Bobby Ahead era nga bagamba mbu ekibiina ekyo kikwatagana ne National Unity Platform kyafoomingirwa wansi wa ekibiina kya NUP okusobola mbu okuwamba obuyinza Bobi Wine abeere ng'atuula ku ntebe ye gye yawangula era nga bagamba nti ekibiina kino ono gwe bayita Katumba Abdu ye chairperson waakyo ate no Katumba Abdu bagamba ye secretary waakyo ate ono gwe bayita Muyodi Hamidu ye vice chairperson waakyo era nga kivujjirirwa omwami yayitibwa Ali ng'ali ebweru wa Uganda. Era bagamba nti Katumba Abdu jabba kulaga bulungi gavumenti ya Uganda egamba nti Katumba Abdu
Kairugala Wilba ne Muyodi Hamidu nti aba abasatu ba attendingako no kutraininga kwa maje ne babayigiriza engeri gye bakwatamu emmundu n'engeri gye bayinza okukolamu ebintu ebimu ebisobola okuyamba mu ntalo era ng'ebyo babitraininga nga bali ku faamu y'omuntu omu gwe bayita Josephine Katani Kisaache era nga faamu eno esangibwa Mmende mu Wakiso district era bagamba nti omwabi wa gavumenti ategeezezza ku kooti nti abo bonna abavunaanibwa 11 bakola olukwesikwesi n'olukiiko nga baagala okugezaako okuleetawo obutabanguko mu kibuga Kampala era nga balangira nti nga 8 Meeyi lwe lwali olunaku olukulu olwali olw'okutulisa ekibuga n'okubeera nti nno bakozesa ebintu ebyo okubanga batabangula eggwanga okusobozesa Kyagulanyi okutuula ku ntebe ye era gavumenti egamba nti omulala gwe bayita Katumba Abdallah ge mwawabiri owokubiri ye yaleeta idea ey'okubeera nti bayiga okukola bomu ze batuyise petrol bombs era n'abeera nga yakontakitinga omusajja owa security ayitibwa Umaru ono nga security guard mu bitundu by'e Kawempe era nti ono ye yagamba Katumba Abdallah nti basobola okukolamu ebintu ye yasomesa Katumba Abdallah engeri gye basobola okubanga bakolamu ebintu bino ebyokulwanyisa oba ze tuyita petrol bombs era n'abagamba nti bye baali baagala okukozesa ebimu kuba balina bye baali nti baagala okukozesa nti naye binafu ye n'amugamba nti basobola okuba traininga okukola ebintu petrol bombs ez'amaanyi ezisobola kuyamba okusaanyaawo ekibuga so n'olwekyo ne bagamba nti ono wa security ayitibwa Umaru bwe yakonekitinga Katumba Abdallah n'amukonekitinga ne Ssekabembe Salimu era yabeera omutuuze w'e Nakivuma naye mu Mukono district so mu bimpi byonna byonna ebiriwo bagamba nti waliwo olukwesikwesi n'okukwatagana era oluvannyuma nga bamaze okubeera nga bakola bombs zino bayize ozikola bazigezesa ne balaba nti nno zikola era Magala Umaru wajjiramu bagamba nti yasangibwa n'ezimu ku bomu ezo ezigenda okubeera nga zitulisibwa ne t-shirts ezaali zigenda okukozesebwa nga 8 Meeyi so gavumenti egezazaako okulaga obujulizi yo oba egassegase byegamba byegenda okukozesa mu bujulizi mu kooti enkulu eya ICD naye ffe tugamba nga bannamateeka fe obwaffe tugenda kugukola tujja kubeerawo kubunga ententula okulaga nti bwagattiddwa bugattirirwa era nekye beekwasa nga bagamba nti abantu abawawaabirwa bakkiriza emisango nga bali mu kaduukulu ekyo nakyo tujja kukimega nga bannamateeka olw'ensonga nti tukimanyi bulungi nti abantu bangi basafaringa a lot of torture era ne baba nga babakaka okukkiriza emisango olumu gye batakoze so ffe tugenda kukola omulimu gwaffe njagala just kuba nti nja kubawaayo live emu mu biseera ebyeddako nyinza ogikola olunaku olwaleero nsobole okubayitira mu summary of the case eno wamu ne indictment mugitegeere bulungi kuba kati akaseera njagadde bawako kitono nnyo ekyakabeera wano enabweru ku kooti so njagadde mbaweeko katini naye nkimanyi bulungi nti bangi muginsabye mwagala okugiraba mwagala okugitegeera mwagala ngibatemeretemere mutegeere ki kye babavunaana kyekivaawo kyekiddawo ani gwe bagamba gwe basongamu yakola kino ani gwe basongamu yakola kino naye njagala kubagumya nti ffe tuli beeteefuteefu okubanga tuwoza omusango guno kubanga ffe olwedde nga bannamateeka twalabyedde ebituli bingi nnyo ffe tusigadde wali kubeera nga tusalako tulabe bwe tubatomeza ebisenge nga baleeta obujulizi buno bwe bagassegase nga bagamba nti bwe bugenda okulumika abantu baffe ffe twagala kimu nti omuntu ali mu kkomera alina okuba nga yasaanidde okubeerayo abantu tebalina kubeera nga bakwatibwa ku misango egy'ebyobufuzi ne babagiwetekako emisango oba ne babateekako abantu bebapulaninze oba bebaplantinze ne bagamba nti babakonekitinge otherwise buli ali mu WhatsApp group ya Bobi Wine agenda kufuuka nga bakifudde kibinja kya byabutujju ekyo nno kigenda kuba kya buswavu kubanga WhatsApp groups zisukka ne mu 10 zisukka ne mu 20 ekyokubiri twagala babeere very particularized twetaaga tubeerenga tufuna obujulizi muno bonna byabwogerako nga bagenda okubuleeta mu kooti busobola okubanga tubwetegekera ne abantu baffe babeere nga beetegeka mpozi jasikenyeza okuyitiramu katini nnyo bagambye nti ebizibiti balina bingi nnyo era ku byo balina statements singa abawawaabirwa bakkiriza emisango balina ebifaananyi ebikakasa bye boogerako balina amasimu nga beekubira amasimu nga bagennyini ge bakozesanga ne recordings ze bayogeranga ku masimu balina reports ezibalaga emitwe gyabwe nti miramu balina sketch maps ez'ebifo bye basisinkanaga balina forensic reports balina scene reconstruction reports balina ebizibiti ebyenjawulo bingi
new search certificates, computers ezakozesebwanga okunoonyereza ku by'obutujju n'okukola bomu. So ffe tugamba nti byonna byonna tubirinze tuli beeteefuteefu tujja kubeera nga tubakolera kye tuteekeddwa okukola obuvunaanyizibwa bwaffe bwe buli. So n'olwekyo briefly ekyo kyekirwa nabweru ku kkooti olunaku oluddako olw'okuwulira omusango olujja kutuweebwa ICD court. Ekyo kitegeeza nti olunaku olwaleero ekkooti y'e Nabweru tetukyalinawo kituleeta ku musango gw'Abamagala Umaru. So abadde alowooza nti Nabweru kkooti terina makulu, abadde alowooza nti Nabweru kkooti tulekeyo bannaffe tunaaliraba mu maaso, abadde alowooza ng'agamba nti ebya kkooti si bikulu nnyo abantu tubalekeyo nkusaasidde pozi nga tebannakwata gwe oba muganda oba mukwano gwo. N'olwekyo ekintu kino tuwenga amakulu gye beetaaga okuwa. Tetunafuya abantu, tonafuya munno ajja kuyimirirawo omuntu mulala. Bw'obanga tosobodde kujja ku kkooti ate tonafuya oyo ajja. Buli omu alina kyaparticipatinga mu struggle eno. N'olwekyo buli muntu yenna njagala kumwebaza asobodde okubeerawo okulaba comrades baffe be baleetebwa mu makooti, buli ababalambula mu makomera, ababalambula ku poliisi, abo ba struggleists abaddala be ba freedom fighters abaddala, kubanga they are paying the heaviest price. Abantu abattiddwa, families ezifiiriddwa abantu olw'ebyobufuzi, abantu abasibiddwa olw'ebyobufuzi, they are the real struggleists. Abantu abatiisiddwa situddwa, abaluuzinze emirimu gyabwe kulwa struggle, abo ba struggleists abaddala. Tetubanyooma, tetubayisaamu maaso, ate tulwanire eddembe lya buli omuntu yenna. Nsembayo nga kugamba TS nga bannakampala bwolaba abasuubuzi bali mu kwekalakasa tugamba nti wabeerangawo embeera enyigiriza omuntu buli muntu avengayo raising a voice agatteko. Bulijjo twogera ku ba political prisoners nga communities endala zisirise. So kyekiseera tuve ffenna tubanje abantu abaasibwa. Olulala abasuubuzi bali mu kwekalakasa lwa misolo, abantu abalala basirise batudde. Ffenna tulina okwegattako tubeere nga ffenna tulwanirira ng'omuntu oyo abeera anyigirizibwa kuba leero kibeera kirovo enkeera kiba kiri wamala. Nsigadde omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende okuva ku Malende and Company Advocates Nabweru kkooti wetubadde olunaku olwaleero. Bye baganda baffe ebivudde wano ku Nabweru Court. Ndowooza muwulidde akabinja ke batadde ku baganda baffe okuli Magala Uma awamu ne banne 11. Aha. Baganda bange, mikwano gyange, Museveni Museveni takyalina kyagamba bantu, talina kyagamba bantu, talina kyagamba bantu. Baganda baffe, mikwano gyaffe, embeera bwetyo bweri era nga buli kimu kigenda kulwa ddala kirungi, buli kimu kigenda tambula ddala nga bwe kirina okutambula. Twongera obbagumya n'obbasaba mubeere abagumu, buli kimu kyonna kijja tambulira ddala bulungi nga bwe kirina etambula. Ku lw'eggwanga lyaffe ne Uganda tusuubira nti tujja kuba bawanguzi era eggwanga lyaffe lijja kuba lya njawulo ebbanga lyonna.